Embeera yali ya musujja n'alwala ne gumugenda ku bwongo. Muwala we yajja atya okufuna ezzadde? Omwana ono nange saamanya nga ali lubuto. Ebyewuunyisa tebiggwa mu ggwanga lyattu Uganda ne mu nsi yonna. Oba okyatenda kino ky'olabye ate ne tukuleetera ekirala. Tuli luzira biina. Jajjalo si biina? Biina sebo. Okay, abeeruzira nabeerayokko ewa ssenga wange awo ku stage 7. So kinyanguyidde okubanga kansala Ndinda Agnes we yankubira akasimu ne mugamba nti eyo yo mmanyiyo kafuuko kange nange kanjula ne ngamba nteekwa okujja tuzze kusayira ku jjajja waffe. Jjajja waffe alina muwala we embeera gy'alimu yennyamiza. Abasinga emboozi zino muziwira buwulizi ne mugamba nti waliwo omuntu bw'ati yazaala omwana ne mwembuza yamuzaala atya. Leero tukugikuleetedde tusharinga kuko naawe emboozi eno ate tunaavaawo tomanya oba tusobola okufuna ku ggezi. Jjajja embeera eri? Embeera si ya mulembe. Obulamu bwo buli butya? Obulamu si bulungi era. Omwana ono yatuuka ng'alwala omusujja nga wa myaka 3 ne gumugenda ku bwongo. Kati tubadde nga naye awo okuva ku myaka egyo 3 paka kati wa myaka 29. Kati era nga nze muyamba buli kimu. Mwagende manju tasobola kugenda kutooyi awo atudde waafuka. Tugenda soka kutukwata bulungi mpalampola jjajja ensonga zino kuba twetaaga omuntu ali eyo. Tumanye bulungi wano wewe tuli amannya go tumanye bulungi. So tugenda kukwata mpolampola emboozi eno omuntu ali aginyumirwe omuntu ali eyo oba oli awo yayendo twakubuyambe kuva mu mbeera eno gye tulimu. Ffe batuyita ba SB4 MEDIA tugusa ensonga oyali ku kamera y'ewumalo. Okay, jjajja amannya? Amaznya bampita Jessica Namusisi. Ono muwala wo muzzukulu? Ono muwala wange. Okay, wano we tuli bayitawo batya? Bayitawo biina zone D. D? Biina munene. Biina zone D. Ku biina kuno mazeko bbanga ki? Ku biina kuno myaka gisukka mwana. Bebe. Nga tuli kuno. Okay, kitegeeza ko wazaalira muwala wono? Kwe namuzaalira. Okay, embeera yajja etya okubeera bw'eti? Embeera yali ya musujja. Omusujja bwe gwamukwata n'alwala ne gumugenda ku bwongo. Ne tumujjanjabisa tugenda nga mu malwaliro nga bwe batugamba nga abasawo. Kati enkomerero ya byonna n'abanga yasigala bw'atyo. Okay, embeera bw'etyo gy'alimu abagimazemu bbanga ki? Agimazemu emyaka 25. 25. Okay, gwe sembeza akatebe tunyumirwe emboozi eno tuyige ate era tuwabulwe wamu n'okuweebwa ku magezi wamu n'okuweebwa ku buyambi. Baby muzzukulu ye ali ati? Omuzzukulu tabadde mubi kubanga engeri gy'atanaba kutuula bulungi tetunnalabawo bukyamu bwonna bumuliko. Omuzzukulu yali myezi ng'emeka? Omuzzukulu wa myezi 4. Okay, tutandikirawo tumanye omuzzukulu ono yajja ati wajjudde okufuna omuzzukulu muwala we yajja ati okufuna ezzadde? Omwana ono nange saamanya
bannange wano waliwo bakulu bannange bagenda okulaba ng'amabeere gazimbye olubuto lweyongera gejja ne baŋŋamba goleti yabaaki ne mbabuuza muki ne baŋŋamba ye nga tulaba ng'amabeere agali omuntu ow'olubuto ne mbagamba bannaye nammwe temwogera bya buswavu tusiiba bwe tuti tusula wamu nze munaaza nze mutwale mmanjo buli kimu nze nkimukolera naye simanyi tiba kyajja kitya naye wali towavangawo era okuvaawo kwange kwe navangawo ko nga ngenda ali ku luguudo wensiikira obusumbuusa we nali nsiikira obusumbuusa ku makya muleka mu nnyumba akawungeezi ng'era muyingiza bukyali naye nalabira awo nange nga ali lubuto paka kuzaala kati okumanyibwako olubuto okutuufu nga tugenze mu ddwaliro namutwala mu ddwaliro ne bamuteeka mu sikaani omusawo naŋŋamba ali lubuto lwa myezi 7. temumanyi taata wa mwana tetumanyi taata wa mwana naye tuwulira ayogera tasobola kugamba nti oba oli tasobola etegeeza mukwatula ebigambo waliwo webikoma waliwo ate kiba kimu kuba tayinza kugamba nti oba omwana akaaba oba bebi abadde ki wabula ye bwe kiba kize nti kya bebi kiba bwe kityo paka bwakugamba nti nnyama eba nnyama bwagamba nti oba ngege bwatyo embeera yakuyisa etya nga muwala we okizudde nti ali lubuto embeera yali ngumu yakalubamu nga ndowoolereza engeri omuntu atayogera era nga bwali bwatyo bwe mumulabye atambula okuzaala kiriba kitya Katonda mulungi kubanga byonna yabitukolera twagenda mu ddwaliro ne batusuubiza dokita n'agamba omuntu alina obwongo obuliko obulemu tasobola kusindika mwana wakulongoosebwa ne kiba si kirungi gye nali kubanga omubiri gwe engeri gye guli munafu nali neeraliikiridde okumulongoosa kati Katonda n'akitukolera olunaku lwazaali 27 ogw'Ekkumi ekiro ssaawa nga 8 nali nga muzazika nga tatera kusituka era nga yeebaka bulungi naye ku olwo yazuukuka n'atuula bwe yatuula n'ayayuuya n'addamu ogwokubiri n'addamu ogwokusatu kati nange nali seebase nga nina erinnyo nga linnuma kati erinnyo eryo mu kunnuma kwalyo kyekyaŋŋaana okwebaka kati yayayuuya nga ntunula era nga buli kimu akikola nga ndaba kati oluvannyuma lwa byonna nagenda okulaba nga avaayo neŋŋamba oba ayagala kweyamba oba ayagala kufuka mazzi ne tufuluma ebweru bwe twafuluma ebweru era namuteekawo kumpi mu mulyango neŋŋamba kamuteeke wano kumpi bw'anaaba ayonoonyeewo naayoola kaakati wennawo ndyasitamawo katono naafukawo otuzzi tutono ne tudda mu nnyumba ngenda okutunula olugoye lwe yalimu nga luliko omusaayi era nayita wiisi bannange ne mbagamba bannaye mujje sanga mmeka sanga 8 ogw'ekiro kati ne bakubira ambulensi essimu ambulensi bagikubira essimu agivuga n'agireeta ne tugenda e Naggulu tutuuka e Naggulu twasanga abakazi bangi nnyo nga buli muntu ali ku lulwe ebitanda byonna bijjudde wansi wajjudde buli wamu buli musawo kati ffe bwe twatuukayo
twamutwalira ku katanda ka ambulance ne tumutwala paka awali dokita we basookera wali awo osanga abasawo omusookera n'abalwadde dokita n'atubuuza n'agamba ate ono tumugamba naye tumuleese naye wa lubuto n'agamba kiki tumugamba alabika lumuluma n'agamba mutegedde muti atayogera ne tumugamba tulabye akabonero ku lugoye lwabaddemu ne twanguwa kuba engeri gy'atajja kugamba nti kikino kwe kujjanga bukyali kati n'atugamba tugende muleeba tumukebereko tulabe tugenda okutuuka muleeba nga leeba ekutte ejjaamu yasigala ku katanda akali akambulance kati akatanda akakambulensi ne tulinda wabeewo ekitanda ekirabikako omusawo asobole omukebera kyokka Katonda yali mulungi nnyo n'omusawo teyamukeberako wadde okugamba nti oba kiki oba atuuse oba tannaba twagenda okuwulira ng'omwana akaaba ng'azadde mu ngoye ze mwe yali ku katanda kwe yali nga teyenyenyezzaako kugamba nti oba tumulabye yeekyusa oba tumulabye akola ki aho Mukama n'amusumulula. Wano wetuli y'omu ku banneiba bajjajja ekintu kino embeera yonna yatuukawo etya? Owayi ebintu byali bizibu kubanga naffe twakeera ku makya nga ngeri we tuli banneiba nga mukadde yeewuunya gamba naye mwana ono mulaba alabika alina embeera etali ya bulijjo naye simanyi mbeera eyo yatuuka etya nga mukadde yagamba naye kwe kumugamba ne mubuuza mbeera etya naye owayi nzibu yakunnyonnyola naye katusabe Katonda tulabe oba kyensuubira si kyekituufu era n'aŋŋamba ne mugamba nti kyetaagisa ne ŋŋamba nti funye emitwalo ng'ebiri nsobole okumutambuza mutwaleko ew'omusawo ne mugamba kale nali sina kasente ne mugamba naye kandaba olw'eggulo naaba nkomyewo gye ndaga naaba nfunyeyo akasente nja kukuwa osobole okumutambuza kuba mukadde abadde akola busumbuusa bwawo mpola kati bwe nakomawo ne mutuukirira naye nfunayo omutwalo gwe nali nfunye ne ngumuwa kumutwala mu ddwaliro bwe yakomawo n'aŋŋamba nti awo omusawo aŋŋambye olubuto lwalina lukulu lw'emyezi 7 nawulira nga nange kinkubye wala kubanga okuva buto omwana oyo waali kuba aleka yalwala obaddewo nga mu mbeera yonna nga ava nga akyali muto nti tuli bawamu ffe kuno tetupangisa tukuze naye akati omwana ono kwegumula ne mugana naye katumusabire Katonda kuba emyezi 7 tolinanga ekiwogamba nti olina ky'oyinza okukola ate n'okujjamu olubuto si kirungi tumugamba guma naye Katonda ajja kuleeta kyaleeta akati munaaye goleti mukadde mubuuza nze namubuuza mukadde ne mugana naye obusuubira embeera eyo yagiye etya naga simanyi kubanga tumuyitako ku makya amufulumiza ssaawa nga 2 n'akwata n'amunaaza yennyini n'amuyingiza mu nju naffe twewuunya olowooza tata w'omwana ono gafu yajabala atya tobanga gwe kennyini neiba era abantu bayinza okubeera negamba nti neiba yennyini waayi ebintu bizibu naye era ne mukadde nga bw'okyebuuziza nange bwe nakyebuuza ne mukadde bw'akyakyebuuza nakati kubanga amuyingiza kiro ku saa 2 ku makya n'amulekawo mu nyumba n'agenda asiika suumuusa we wali ku kkubo naye akati naffe twewuunya oli yamuswama mukadde agenze musumbuusa oba bitya tetumanyi naffe kati agwe obw'okukyalo olowooza mu butunulatunula ku bavubuka bakona alawundi temuli gwe musoberezaamu nti obwoyo kizibu kubanga ekikula ky'omwana endabika gy'alabikamu si ya bulijjo yakumala gasangika
ku kitundu kuno mulimu mwina ku bazungu abakyotala bandi badde kwe bali naye okumpi naffe wano tetubayinaawo era naffe twewuunya engeri emwana oyo bwafa naffe twali tulize tugamba ti kamuzaali tulabe gwe yeefaananyiriza naye Katonda ye yagenda okulaba ndowooza nga yakola ekyo kiyinza omufuukira ekizibu kusalawo omwana n'amuwugula n'amufuula bw'atyo kati nze mbadde nteesa taata w'omwana wonna yonna gy'oli vaayo ffe tugenda kulabirira omwana ffe twagala kumanya taata w'omwana yaani kubanga n'omwana amanye nti n'omusaayi gwe gumanyikeko kubanga maama we nga bw'omulaba talina kyajja kugamba nti oba omwana wagundi oba yansanga bw'ati nga bw'omulaba bw'ati bw'ali jjajjaawe nga bw'omumulabye naye kakati bw'abanga gy'oli munnange si byampaka n'omwana okumanyikako ewaabwe nakyo kirungi jangu olwo omwana amutuma linnya ki omwana ono ye Jeremaya muwanguzi kubanga ebibye Katonda yabimanyi mwali mugezezzaako okubuuzabuuzako ku kyalo kale okuteebereza ku bantu oba ku bavubuka b'oku kyalo temuna gwe muteeberezaako tetulina gwe twali tugambyeko kubanga era oli ne boona omugamba ajja kuyita mulalu kale okuteebereza tulengera omwana ye muzungu tetulina gwe twali tuteebereza kati naffe tuli awo n'omuntu waffe bwe tutyo embeera ebayise etya ku byokulya by'omwana amuyonsa olunaku luli yalinga amuyonsa nga yakazaalibwa nga amabeere mangi naye kakati amabeere gabakendeera bw'ayonka ku makya addayo kuyonka lwaggulo kati ebiseera ebisinga byamata mubikikola mutya kuba naye tulaba nga embeera si ennungi okufuna amata g'omwana emmere gy'olina okulya kuba sisula nti ekyakola sikyakoleera naye mwannyina oyo yabadde akyatukwatiridde ku byamata kansala n'ebyokulya oyo mwannyina woono kubanga kansala naye yakatutegeera era bwe twamulaba tugamba kansala omulimu gwo guuguno gutuuse munnange kubanga embeera yaffe yo nga bwe tuli ekalubyemu sikyakola wannali nsiikira obusumbuusa kati sikyasobola kuba kati obalaba bali babiri bonna baana nkeera kutuula wano naye era ng'obuyambi sirina tuze kumakya kacyayi buko bamaze okukanywa kacyayi twandibadde tukamaze okukanywa naye tewali sukaali omuntu ali eyo kiki osobola okumugambayo omuntu ali eyo ng'atulaba tusaba ku buyambi kuba ebyokulya we tuli engeri gye sikyakola bulungi sabbuuni oyo amata g'omwana byonna kati bizibu embeera yo kisa kya Katonda kati kyetusaba ariko SB4 media tugusa ensonga nga wenaga nti tuli eno bbiina twali tuli awo nga by the way sister kansala jangu onabeera sister wange jjajja badde nti era muganda wange nga wenaga nti nabeerako eno kansooka embabazi okumumpeera akalulu mukama mulungi munnange beebale kuyitamu mukama yabayisaamu amiina twali tuli awo nga sister wange ankubira akasimu nangamba nti akalulu ko twakanoonya twakafuna naye waliwo famire eri mu mbeera bwekine bwetu nga nti sisi ngenda kujjayo era tuzzeewo naye tulina kukwatira wamu okubeera nga ate so tuyamba kujajja kansala kuliko akalulu kale n'abatuuze be bale kunnonda abatuuze ba Tabika Parish kuba omulanga nga neeyanza okumpa akalulu kemwampa mu bungi ko kaali kangi neeyanza nnyo okunteka mu bwesige amannya n'eddoboozi Agnes Andinda Matovu mutugamba oli muto wange ndi muto wa Sebunya Rogers wankubira akasimu ku famire eno
so embeera gyerimu yo si nnungi kansuke nkwebaza okubeeranga wafaayo famire ngeno nafaayo neyanza nnyo nange okuneyanza kubanga we nalinga ntambula nga nnoonya akalulu be bano abantu bange abamu be nasisinkana be bantu bange abamu nga babatwala ku polling stations okumpa akalulu naye era omutima tegwaggwayo omutima gwasigala mabega nga ngamba abantu nga bano be bantu bange bempangala nabo tulina okukwatagana tukolere wamu tulabe nga ffenna tutambulira wamu manye no situation ya butabika eri win-win ono kafuneka katono nono kafuneka katono n'olwekyo nkuba omulanga guno yenna asobola yenna gwe kikwatako tusitukire wamu tuyambe munnaffe ono alina omwana ayitaga okulabirira ne mukadde naye mu mbeera ye mugiwulidde ate ne mama yennyini talina maanyi mu magulu mbw anaakola mbwobaana kuba n'omwana mwennyini omuzungu tasobola musitula naye twebaza mukama mbu yasobola omusumulula obulungi n'omwana waffe waali mulungi mwana mulenzi omuzungu omukyotala waffe ali eyo nga alina obuyambi bwonna okutandikira ku ngoye mata byakwebika bugaali bwa mwana tukweyanziza nnyo ssebo oba nnyabo twagala tukwatirako bannabutabika tulabe nga abantu nga bano nabo beyagalira mu bulamu bwabwe nga naffe tubayambyeko oba oliawo tubakutte ku mukono. Okay, tweyanziza nnyo sister Agnes jeje twagala musindika mu parliament era kisanja ekijja tulindi naye nakuira kuno waliwo side zeyo ginayitanga tujja kulambulayo ko ne mu bitundu byeyo naye nga sawa zino tuline jajja waffe ffe nga ba SB4 media nti tujja tukubuuzaako nawaite ennaku nga 2-3 ne tukoma kino kyo batufunyeewo era tukusoyanza nti ogenda tulabira ku lujjirwo tukweyanziza okubeera nga obeereddewo muganda waffe nobeerawo n'omuzungu waffe era tukusuubiza nti naffe tetugenda kulekerera kyonna kye tunaba tufunyeewo tugenda kujja n'omuzungu tujja kukireeterwa omuzungu nawe jajja naye nga bagamba nti tebannaba kubeera nga munywa ku kacaayi kasukaali tekaleewo tugenda kugera kakiro kasukaali ate munaku nga 3 nalo tuzze tulabe kyonna kyonna batufunyeewo wano tuli mu binaddi mu butabika parish mu Nakawa East constituency. Yes, wetusangibwa mama meme wasangibwa ne meme oba tomanyi binaddi weeli gwobuuza ku kibanda kya manager Faluku kiririddawa ng'otukwatirako bannaye kino kireme kukoma wano tusaba tukitandikire ku ffennyini abali muno mu butabika oba oliawo kona kosobola ng'oli muno mu butabika leka kino kitandikire ewaffe ate oliawo n'abalala basobola tukwatirako ate twongere okuyamba famire eno okulaba nga naye yagalira mu bulamu obwensi. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege jajja tugenda kuddukako nnaku ngaziizo tulemanga tudda tusala amagezi gwe nawe nalabika nakatambi kasheyalingireko ku munno tukwatire wamu tuyamba omuzungu waffe jajja omuntu nga yalevudde naga nti omuzungu nze mumpembere nayo solo muwaayo nayasoza makakana mwagala meme gamubuuze meme nga tutwala omuzungu osobola okukkiriza alesha Okay, tusobola okumuyambira wano kuba kyemanyi bajja kuvagala nti omuzungu mumumpe naye omuzungu tujira tumulekera jajja kati ne mama we akyalina laavu ye nnyingi nnyo. Okay, omalu ali ku kamera nga bulijjo nze muzzukulu akabajja omugeyese bunya beera bulungi subscribe likinga sharinga akatambi kano.